Abakulembeze ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu mu ggombolola y'e Muduuma mu disitulikiti y'e Mpigi bakubye ebirayiro okuweereza abantu ababalonda. Omumyuka akulira abakozi ku disitulikiti y'e Mpigi Dr. Kwizera George yakuliddemu okubalayiza era asoose na kubalambika. The tenure of office for political leaders is 5 years. 5 years is the mandate given to all political leaders. That is enshrined within Article 181, Clause 4 of the Constitution. Wabula bano kata balemererwa okulayira nga balwanagana n'okwatula ebigambo ebiri mu kirayiro. Ssentebe Sebulindye John Bosco olumaze okukuba ebirayiro asuubiza okuweereza obuteebalira ng'okusinga wakulwanyisa ekibbattaka. Ekibbattaka n'okutawaanya abantu ku mataka olwo olugendo badde nsaba nga Sebulindye lukoma olunaku olwaleero. Buli muntu afune obwenkanya era neme kuddamu kiwulira kubanga kyekimu ku bimpeesezza obululu. Obubbi obukudde ejjembe abappa ebisolo by'abantu Chairman wa security ow'eggombolola yenze nzize. Bakansala olumaze okukuba ebirayiro balonze sipiika era muna NRM Omumbejja Nabaloga Stella awangudde muna NUP Seruyange James. Seruyange. Sipiika alondeddwa yeebazizza bakansala abamulonze n'asuubiza okugatta abantu bonna. Bazannyo bakansala ati mwenna tuvaayo mwesimbawo mwebale okwolesa obumalirivu mwebale okulaga omukwano okuva mu bitundu gye mwava okwesimbawo tusobola okukola omulimu guno obulungi okutwala eggombolola yaffe mu maaso twesigangane era nga twesigama ku bakugu era awolaffe wetugenda okutandikira tubeeko ettaffaali ne tugatta ku ggombolola yaffe. Abakulembeze abalala abalayidde batubuulidde bye basuubira okukolera abantu. Nnyo essira ngenda ku abaana okusoma era nakati mbadde nnyambako abaana okusoma naye kati ate ngenda kwongeramu nnyo amaanyi okulaba nti abaana baffe basoma kubanga kakyendabye omulembe guno gwetaaga abaana abasomye gwetaaga abantu abasomye. Amazzi naddala muluka gwange ogw'ettiribogo amazzi tuli bubi nnyo tunywa nante tuli mu bidiba era ngenda kukwatagana ne bakulembeze bannange ggombolola eno okuweereza abantu baffe n'omutima gumu okulaba nga tukyusa eggombolola yaffe okuva ku mutendera gwebaddeko okutuukira ddala ku mutendera omulala. Basobo ne banyoye tukubakubiriza kiki mutuyambeko mu buweereza bwetaaga empeereza yaffe tutegeezeeko basendebe b'ebyalo mutuuze enkiiko z'ebyalo tusobole ffe bakansala okujjangamu obubaka okubutwala ku ggombolola. Abantu balina amasannyalaze bakozesa busola tulajanira gavumenti nga tuyita mubakafa Honorable Amelia Kyambadde wamu ne pulezidenti waffe Kaguta Museveni n'ababaka baffe bonna ba paalamenti batuyambe ku nsonga eyo omuluka okubenga okufuna amasannyalaze kubanga tulinamu eddwaliro lya grade 2 eriyamba abantu naye bali mu nzikiza. Ez'oba okuvumagana oli bw'ajja mu bukulembeze abanga azze mu lutalo omulundi guno ekyamazima yemu ku byengenda okutwala amaanyi nga nsomesa abantu bange. Abavubuka baffe tebalina mirimu naye si lwakuba nti bunafu bwa gavumenti embeze bwaffe nzikiriza abavubuka baffe tugenda bategekera emisomo egy'enjawulo tusobole okulaba nga bava mu kulowooza nti nno. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bannaddiini n'abantu ba bulijjo. Weewaawo nkwebaza weebale okuba omulabi